omukyala ne bw'omulaba nga mutono atya, omukyala ne bw'omulaba nga muto atya, omukyala ne bw'abeera mukadde atya, obwongo bwo bwonna buli redo okukwata obwongo bw'omusajja ne bubussa wano bwe buti n'amukozesa byonna by'ayagala. N'oba okutenda ng'oli sheeka, omukyala atamanyi yasaruna, wallahi lazimu akukwata obwongo bwo bwonna nga g'oli mubayita hafizul Qur'an, nga Qur'an eno ogiyina mu mutwe, n'akukwata obwongo n'akukozesa ekintu ensi yonna neega subhanallah. Seeka abadde ki? Ababuuza seeka abadde ki baba tebamanyi kye bayita mukazi. Oyinza okubeera mu jjubba ne mugenda ku mukolo gw'oli sheekhe, otaddeko ekitambaala, otaddeko ejjubba, mukyala wo n'akuvaako emabega ng'ali mu mpale nnyimpi, nga mugenda ku mukolo gwe gumu. Ani abatamega seeka ng'atuswazizza, laba mukyala wo naye wallahi yamulema kati amutte. Wallahi omukyala n'akulema totale. Kati abatamanyi ne batandika n'abeera wange lelelelele, abo nga tebamanyi kye bayita mukyala. Muwulize ekyafa ekya Jaafar Sadiq. Ku mulembe gw'Abayisirayiri waaliwo omusajja nga mu kusinza Katonda asula atudde, ng'alina imaani etonnya mooli. Ate abakyala baagala nnyo abasajja abo, baagala nnyo abasajja bano. Olina imaani, akola ebiraga abantu nti oyo imaani ye terina mugaso. Omukyala ayagala nnyo omusajja alina amampaatimpaati ndi w'amaanyi, wallahi abo bemulaba eka bafukamira. N'omusajja omusajja ow'amaanyi agenda atawanya abantu, bw'ayogera oba ku tivi oba bw'ayogera ki, naye n'atuuka eka nga tasobola kukyusa ccano ya tivi, nga yakulaga bw'agenda okukyusa ensi, ng'agamba ensi nze ngenda gikyusa nalaba pulezidenti, naye ng'ewaka tasobola kukyusa ccano ya tivi. Kazi nga sirika n'asirika, naye nga bw'abeera mulaala ayogera n'ebiyenge ne bikola ki nebigwa, naye ng'ewaka tasobola kwogera. Era be mulaba abo aboogera ennyo ebbali eyo, kiva kubanga eka tasobola kwogera, kati ebigambo byonna bikuŋŋaanya. N'olabanga byonna bibayiira mu muzikiti, kutuba n'ebeera ya ssaawa 2. You can't talk at home. So kati ekibayita omukyala, musajja omu yali musinza Katonda nnyo, laba mulaba munywanyi wa Katonda nnyo, naye omukyala yamuzanyira ku bwongo. La ilaha illallah. Katonda yatutonda ffe abaami, twanguwa mangu okutegeera omukyala kasita akyuka. Abakyala bwe babeerawo n'embeera endala, omutima gwabwe tugusobola kwakomodeetinga mikwano giwera. No, kubanga abakyala baagala holoseero. Era abakyala bangi bw'afuna essente ensi yonna yalimanya, kubanga omukyala asobola okukugamba nti nze kati essente zange nnyina nsobola okwerabirira, naye nga essente z'agamba alina bwe wazifuna nga tonnaba kumuwasa, naye nga kugamba nga tozitwala nti kikulu ng'olaba ntono nnyo. Naye ye omukyala bw'amala okufuna originally, omukyala bw'afuna akyuka. Benyinazi temunaataakinga musooke mulinde, wabula kwegamba nti abakyala Katonda yabatonda nga mulaga nnyo embeera gye mulimu. Obeera ne ssente buli omu amanyi, nze nja kukyesobolera. Era ezo ezimu ku nsonga nabagamba nti abakyala mukoze kinene nnyo okwonoona abaami ewaka. Omwami n'ava ewaka n'atalekaawo mmere, najja n'alya pirawo w'enkoko. Awuzu billah. Yalese tewali mmere, ekitegeeza akomyewo okwebaka, kubanga tozze na nniyo erya. Omukyala n'agaana, omwami n'agaana okulabirira omwana, gwe n'ogenda n'osasula zero balance ku ssomero, omulaga nti nze neesobola. Omukyala omwami n'atakuwa transport, n'ogenda mu booni n'ogula emmotoka yo. Yes, mujja kuŋŋamba nti tuffe
ekyo si kyendiko kati subtopic ndala wabula kyendiko nti mmwe mulaga nnyo nti I can abakyala yembeera yaabwe olaba bw'otalekawo mmere tayinza kufumba mukene ate afumba nkoko kale oba okikoze lwakuba nti siina kyakola muwe mmere ya bulijjo naye n'omuwe gy'atasobola kwegulira bulijjo oyo anaayiga kubanga olwo ajja bwe sirekawo mmere erya bulungi era oyo tajja kukola ki ajja kifuula habit tajja kulekawo mmere binyineze mwegendereze mutwonoonedde abaami mwonoonye abaana baffe tebakyayagala nakukola banoonya mukazi alina ssente asobole omuwe byonna amuwonya ebizibu